Bonjour, English. Good morning, viewers. Kubanga okuva lwekyavaawo tulabye ebidobonkanye bingi omumwanyi. Nze njagala tukomyewo n'ekitongole kya UNRA. Njagala okulaba mu kisanja ekijja nga tulwana disitulikiti y'e Wakiso egibwe mu disitulikiti z'ebyalo efuulibwe ekibuga city, eyongerwe ensimbi ezigiddukanya. Kati bw'otunuulira disitulikiti y'e Wakiso eyimiriddewo ku ggombolola kumpi ng'emu eyaffe eya Wakiso mu Myuka, yeyokka egiwa omusolo, n'endala ey'Emmende ereetayo omusolo omutonotono okusinziira ku mbeera yaayo. Tuwulira nti ne Namayumba tuyinza okuba tujjayo miliyoni nga ziizo teziwera na 10 zeziddukanya disitulikiti eno okuva lwe bagisalako municipalities ne town councils. Eddagala liri mu kugifuula kibuga. Twayisa resolution oba okusalawo kwa parliament ku nsonga eyo, era kwali kusimba Nakakongo, naye gavumenti n'egaana okukissa mu nkola. Tulowooza nti mu parliament eddako kyekimu ku birina okusoosowazibwa era bye twagala okutandikirako okulaba nga kino kifuulibwa ekibuga city. Baali bateesezza okusalako entebe eyo bagifuule city, Wakiso esigale nga lulo naye ne tusimba Nakakongo. Ekyamazima kwali kumanya ne tutega akakodyo nga bannaffe tebategedde. Tetugenda kukyusa resolution ya district eno eyasalawo nti ebibuga bisalibwa bibiri ate bitandika olunaku lumu, kubanga bwe batukutulako entebe tujja kubanga tuli mu kakyabaga Wakiso bajja kugyerabira. Ebyo bimu ku bitono eby'omu paalamenti eby'amateeka. Ku ground obubbi bw'ettaka bweyongedde naddala kati nga butusemberedde. Nababuulidde ebigambo bya katekisimu ebyatubuuzanga nti amasetaani gatwagala, ne tugamba nti nedda tegatwagala, gatukyawa nnyo, gatuli kumpi era ge gatusindika n'okukola obubi. Agamu ku masetaani agabadde gatumalako ebibanja bya bannamwandu ne bamulekwa gasembedde. Twali tugagobedde egindi tugenda okuwulira nti ate gaagano gakomyewo. Munnabusiro tokola era si bwe mugamba bavuge ennaku tokola ensobi, akalulu n'okajja ku Sseggona. Akabonero ssaawa ebyatuukawo mwenna mubimanyi, si byakwewolereza. Naye ne Sseggona ng'omuntu mwenge muka tebaguzingira nkata. Ate ennyama nsava tedibira kuki ku mudaala. Ne bw'obanga oli mulaalo olunda ogenda ku mudaala togamba nti mumpe eyavudde mu kiraalo kyange. Era bw'otuuka ku mudaala ogamba bampe ku eri egira ki ensava. N'olwekyo mbakoowoola abantu mwenna ab'omwoyo omulungi abaagaliza Uganda ne Busiro East, mulonde omuntu asaanidde. Temulonda muntu nti tumujjune munnaffe naye alina ebizibu. Nedda, obulamu bw'eggwanga tebabusaagiramu bwe batyo. Nga bw'otasaagira ku bulamu obubwo ng'omuntu, tosaagira ku bwaggwanga, kubanga mwoli abaana bo mwe bali, abazzukulu mwe bali, okuggyako abalina ensi endala nti bo bwe bimala okusoba wano bajja kutambula bagende mu ndala. Naye ffe abalina ensi emu Katonda gye yatuweesa ekisa, mbasaba muginyweze. Si Busiro East wokka, mu bitundu byonna mulonde abakulembeze abalungi. Tolonda kyakayiga. Parliament si ssomero, it's not a training school. Abantu bagenda okujja nti emyaka eginaggwerako 5 ajja kuba ayiza Olungereza, 5 eginaggwerako ajja kuba ayiza okuteesa. Nedda, tebajja kuyigira mu Parliament. Mubawe omukisa bayigire eyo. Ekiseera bwe kinaatuuka, ate nze nga kapiteeni waabwe nja kubalaga nti ono agize eki, asuumuseemu, kubanga bannange siri wa ttima. Emirembe gya Kristo egisinga okutegeera nsaba gibeere kumu. Mukuume emirembe, temulwana, temuvumagana, temukiinagana. Nemulemeddwa okuyisa ekintu kya Wakiso gifuula site. Ate mwezije ku bino nguudo biki naye mugamba obwammwe bw'amateeka n'okwako kye mukyusa. Wakiso ye mugese mu bbanga bwe mwafuna ku apportunity ke. Mugese mu bbanga Wakiso twagala nnyo efuuke site, naye ndowooza ng'abakulembeze baba
ebuka bagamba ebuka bitalaganye ebukubagana empower tugisabye ntebe nagisaba parliament neja approvinga no operationalizinga basajja kugamba tanafuna bulungi sente abamu kumwe mutugamba nti okugujula Uganda into so many administrative units nakyo kimenya budget y'eggwanga abamu ne bagati tetujagala kakati webuuza kiba kibatukolebwa abaka ba parliament bangi n'oluganda bagamba twongere ababaka olugamba lwa government zisuso obungi olugati muzituongere so kakati tugezaako Wakiso kibuga ekyetolodde Kampala kizibu nnyo kiri complex bwogati kyona kifuula nti city kubanga waliwo cosmopolitan Kampala cosmopolitan ekigattiramu era ekipulaningira akati olugendo lulina kuba luwanvu n'okwongera okutegeeza n'abaloko gavumenti bana abakulembera nti kyetaagisa okuba ne city abammwe bakansala abammwe ne bakyamaani ba district lwakipushinga ku parliament abakulembeze bavano Wakiso abamu abaali bakiwakanya ife twagala genda mu city twagala tusigale baga tutemeko kati ebitulu ebimu so lutalo lw'amaanyi naye nga nsuubira ng'abakulembeze tulina okwebuuza ku bantu ba stakeholders abali mu Wakiso kubanga baagala Wakiso tugirabanga yeetolodde Kampala yonna esuula mu Wakiso enguudo zonna ezigenda mu Kampala zonoona Wakiso yeetaaga okugyongeza ku nsimbi kubanga eri special ekole enguudo ezo kubanga ezo zonna zisunutwaka ezitwala materials eba Kampala ayita mu Wakiso nezonoona Wakiso so Wakiso bantu badde bagiwa special place okugifandinga okulaba nti esobola okweyimirizaawo zendaba ekisinga obukulu n'ekya city kijja naye obuzibu bugenda kutuuka ku demarcation kubanga bwoba otunuulira city polisi ereeta city erimitinga city terina okuba na division 2 kati politikale olina okyetegereza nakyo nti bwoba otwala Wakiso gifuula city efukemu division 2 ezabaka ba parliament eyo kazanyo si kangu okutuukiriza so nsuubira nti tutambula olugendo mpola nze kyensuubira mu kaseera kano olwokubanga saagala keera kuma kyagamba nti entebe efuuka esite ebeere n'ababaka 3 owa east west n'omukyalo omu disitulikiti ebadde n'ababaka baayo abasukka mu 8 ogiwa ababaka 2 nsonde kiba kyawenkanya eri bannabyabufuzi tuga tugikendeeze tugikutule tugambe nti Nansana ne Busiro North efuuka esite esobola okubanga n'ababaka baayo bameka kubanga ye policy eteekawo site so bingi tulina okwetegereza ebimu biri mu tekiniko biri mu mateeka olaba nga tutambula olugendo olwo temugumya abantu baffe oluusi nga tubagamba ebitasoboka ono asabye entebe site naye nga takimanyi nti erimu akagwa site erina okuba ne ba MPR owokusatu ye mukyala era okya kigamba abakulembeze mu Wakiso bajja gamba ye abadde abaka 8 9 kati otufule 2 tikisoboka so nze sirimba omanyi njogera mazima abantu balina okyebuliramu akabonero nzigidde ku muti kibiina kya Democratic Front mu parliament mbaddeyo kisanja kino kama badde mulungi tukoze kyetusobodde okukola era tukakasa abantu ba ntebe nti basanyufu nti mubaka parliament myaka ena n'ekitundu gye mbaddeyo nze mubaka yekka eyateeka mu nkola manifesto gye nasuubiza bannantebe mu mwaka ogwasooka era nembiteekawo bino byesiza okukola mu mwaka ogwokubiri gwakusatu gwakuna ebadde bonus era ndowooza nkozese bubi nsuubiza bannantebe nti ndowooza ntebe tukyetaaga eddoboozi biri bye tutuuseeko biri tulina okumaliriza ogeza bulije nakiwogo nagisesetula nenjentera municipality kati eri under unfunded priorities eza budget y'eggwanga Uganda tusuubira nti bwemba ngenze nenzirayo tujja gisesetula tugijje mu unfunded priority ebere mu funded priority by the government of Uganda because bulije tugyetaaga okuva nakiwogo ogende buwayo enguudo nyingi era tugamba nti ekibuga ky'entebe twagala kibeere ekyobulambuzi tourist destination center for Uganda ebirungo bingi tulina okuteekawo okusikiriza abalambuzi okubeezaawo zi hotels amakubo amalungi security amatala ku nguudo n'ebirala ebifaanaganako bwe olugendo tutambudde bulungi era sofa ndowooza otuukako ku ntebe okkiriza nti entebe ena abakulembeze amakubo malungi opposition ku luno mukkirize mulonde shaka mulonde NRM twawa chance nemutwala mu weefu nebigaana era mbasaba mukaka mu buwombeefu mujje tutambule wamu byonna tujja bikola nga tetusosodde Katonda bakola. Eddoboozi Daudi Sserukenya omubaka aliko ataddako Makindye Ssaabagabo. Ekisooka njagala kwebaza Katonda olw'ekisa kye ekitambulira ku bulamu bwange olw'ensonga bbiri. Ensonga esooka bonna be navuganya nabo mu 2021 teri akomyewo basiimye ne bagamba ssebo genda okola okoze bulungi. Ensonga ey'okubiri bonna be navuganya nabo ku kadi ya NUP teri yawakanyiza kyasalibwawo kibiina bonna bakitadde. N'olwekyo munzikirize mbuuke namu bano bawedde dda Mukama akikoze neera
era njagala kusuubiza bannassaabagabo nti nga bwe mbadde omusaale mu kuteesa ku fulo ya parliament mukimanyi nze nayisa okusazaamu ifrees penalties mukimanyi nze kiri ku answered ti nze nasobola okulwana n'empisa okulaba nga bodaboda bazijjako pamiti ez'ebbeeyi ne bawulamu ey'emmotoka n'eya bodaboda mukimanyi nti Ssaabagabo gaali Mataba nensobola okuleeta akatiko ka infrastructure ne batuyamba okuyisa ssente za World Bank nga kalibu byagenda kukolebwa era n'enguudo zikolebwa mu Ssaabagabo mukimanyi nti kati buli omu yeeyunira Ssaabagabo kubanga kati wenjogerera nze nina international hospital nze nina electoral commission nze nina buli project ey'amaanyi kubanga Ssaabagabo mufudde mekka era ne Busaabala bwe nasanga tannatandika yatandikira musanja kyange era agenda kuggwa ate nange byenkoze nga nze biyitirivu nnyo bannassaabagabo bakyetaaga saavisizi zange ensonga lwaki nkomyewo njagala nnyo okulaba nga project ezigenda maaso zituukirizibwa kubanga amazima amatuufu omulimu gwange omukulu kukola amateeka nakola oversight kati nina okulondola sente y'omuwi w'omusolo waliwo obubbi obugenda mu maaso bwesobola kukkiriza ng'okubba ettaka era nasuuza naleeta minisita n'abakoba Busaabala nentaasa famire bisatu era nensobola n'okutaasa akatale k'ekibiri nga bonna bukolebwa bakulembeze ate kati tubadde twakawulira nabadde ku fulo ya palamenti olunaku lw'eggulo nga nteesa nga batugamba mbusimanya municipality ate bagimenye ate mundu yali nfu ate geneta tebagiteekako ate tebaloodinga yaka kati ebintu ebyo bisaana Sserukenya atabba ate atatemerwa n'olwekyo bano bawedde dda neebaza Mukama ntadde Kaserengeto kwekadde tuve mu bw'omuntu bwabwe bwamulekwa tutandika okulabika ku fulo ya palamenti tubadde Bassaabagabo tetujja twogeramu tetulina mubaka abamu bagamba ebyo mbadde biteeka nga bagamba kufunaka kwanye alindaniramu kati akadde sikakutugamiramu kakurepresenti abantu baffe bantu bali bubi n'ebyenfuna tubikwateko okwagala kwekugulula ebyenfuna famirizi zonna zifunemu tandika okufunamu fenna tubeere bumu. So here we have come as FDC Isaac and effective representation in Parliament. We are nowhere to be seen as Ssaabagabo municipality, as Ssaabagabo constituency. We are neglected, we are like orphans. We are not represented in Parliament. I'm coming as Isaac Mzee FDC just to represent you, to represent my people, Ssaabagabo municipality. I'm here. I've been in politics for a while, so I understand effective representation, what effective representation implies. So I'm here to represent you, my people, Ssaabagabo. Two, I want to empower my friends, colleagues, and family economically. We should not be beggars full time. Here I am. I have a lot of strategies. We have begun already. We are on the ground, teaching our people on how to save, opening free bank accounts and allowing them accessing simple loan to start up and boost their small businesses. Ne bannyabo nze Annette Nakyanja Mawejje era nva kwewandiisa okwesimba ku kifo ekya Woman Member of Parliament wa Wakiso District. Ndi musanyufu kubanga nzikiriziddwa okujja okwesimbawo era ng'ensonga ezisinza okundeeta kwekwo okuba nti nno buli myaka 5 tuweebwa omukisa okukyusa abakulembeze naddala abakyala mu Wakiso District, naye ne tusigala nga tuli mu mbeera y'emu nga twogera ebigambo byebimu nga tukyakaaba ebizibu byebimu. So ne tugamba nti nno lwaki tetulonda omubaka ng'ayogera ate nga n'ebintu tubirabako nga bikyusiddwa mu bulamu bw'abantu. Ntunuulidde nnyo ebyenjigiriza olw'okuba nti nno Wakiso District okyasangayo amasomero ng'enkuba bw'etonnya omwana tasobola kusala kutuuka ku ssomero, okyasangayo ekizinga ng'olina kukwata kaato ka nkasi okukituukamu ekyo ekyebusi ng'ate essulayo abantu abasukka 20,000 ng'ate Wakiso District yeesinga okuvujjirira bajeti y'eggwanga mu by'ensimbi mu by'emisolo. So ne ngamba nti nno lwaki tuseerebwanga ng'ate tulonda, n'olw'ensonga eyo nkubiriza bannawakiso tulonde omubaka alumirirwa oyo anaasobola okwogerera ddala ebizibu ebiruma bannawakiso. Tutunuulidde ebyenfuna by'abakyala era njagala
njagala bisimbako essira kubanga mbibaddemu ndaba ng'ensimbi zijja nga bataddewo obukakuluvuzo bungi nnyo ate ng'omukyala tasobola zituukako era ntunuulidde nnyo n'ebyobulamu tetulina hospital mu Wakiso eyo district gye mbabulidde esinga obunene ne constituency 8 tetulinamu ddwaliro liri ku mutendera gwa hospital nsuubira nti singa ababaka babadde balumirirwa twandibadde twafuna dda eddwaliro wano mu Wakiso nakitandikako nga ndi mu kanso nenkireeta ekiteeso era nsuubira ngenda kwongerako omulimu ogwo mu maaso okulaba nga Wakiso efuna hospital nkubira omulanga bannawakiso tulondese obuvunaanyizibwa okulaba ng'olondo yasaanidde zijjidde kabonero kamuti ndi mu kibiina ekya Democratic Front ekyo ekikulembera ekitibwa Mathias Mpuuga era nga mukkiririzaamu olw'ensonga nti omu ku bakulembeze abavudde abali visionary be tusuubiriramu ng'eggwanga lya Uganda okukyusa ku mbeera y'Abannayuganda. People power.